abantu abakuwa ekitiibwa gwe Latifu nze nakulabirawo nga gojja kujja independent gwe batakuwa kadi kasita watandika ebya chairman Nyanzi simanyi biki naye oyina ssente kiki kyofa mwe mulowooza ebifo bye tuliko waneeno nti bw'otafuna kifo like oyina okufiira wombo ojja independent kati bw'otawangula kubeera togenda kuwangula togenda kuwangula abantu b'ekawempe ono temugeza yadde n'omusinyayo yadde n'akamu mumukole nga luswa oli musajja mukulu muludde mu byobufuzi si nti onoonya ssente nti nga bano abaana abato tokimanyi nti no twagala kujjako Museveni muludde mu byobufuzi kuwuddiisa bantu luli we bakuwa kadi wakola otya mmwe tugenda kubasabulira wiiki nnamba nze mbabuulira wiiki nnamba bannakawempe ono we mumulaba mugobese mayinja abaana batawukidde Haji Latif Ssebagala jukira instructions ali clear babagamba oba tufunye kadi teriwo kujja independent genda n'ekyo bate kye naabasazeewo edda mabega w'oyo bate gwe naabeewadde kadi naye munnange omukulu Latif Ssebagala teyafunye kadi kakati ye mu butafuna kadi n'avaayo ng'alaga obutali mumativu era nga ssaawa yonna ekyo kya planning kubanga akola ki yesimbawo naye abantu Haji Latif ekanzu gidyemu n'enkofiira ogigyeko okola omuddala gw'embizzi kuba tokkuta olinga mbizzi obadde mu palamenti emyaka 15 naye okyakaayanira akafu abaana batoke beesoniye Haji Latif tandika okulya ku mbizzi ebyaddala kuba tokkuta wekiba kikulemye ojja onkombeko mu matako kuba gaddugala tako sindika bbi basajja bakulu kwebuza magezi fenno tujja baweebuula kuba tukulaba oli muntu mukulu naye tolina magezi obulako kimu kulya mazzi Haji Latif kana kavuka sijja kwogerako kuba tekali waffe kwogerwako kwogeza butamanya na busiru na butumbaavu era sijja kanene mukasitikinge mba mwagala sirina budde bwako jeno kugaba levo ate munnange tubadde tukyali awo nezireeta chicken naye nga munnange ayogera ebitakwatagana byatamanyiko bulungi naye ne bamwambalira ne bamuwa ebibye Sauda Madada bamumye kadi Bobi Wine yamumye kadi najiwa Eva Chazike Eva chicken walisigadde mu business yokwekuba engalo mu matako tetukulinaako buzibu kuba eyo business gy'osobola eno mu politics tosobolayo Kyagulanyi si yamye Madada kadi lekerawo kumansa mu malisi oli mulungi nnyo mu kwekuba engalo mu matako era bizinensi yo tetugiyingirira twetugambyeko nti obigula chicken wooma matako osirike ofune ssente zo naye sayidi eno jangu mpola tujja kusabulirayo ba YouTuber mwenna ne ba TikTok ba NRM mutambuza message eyo niye mbadde nkusaba sigala mu kuwoma amatako kuba kye wasalawo okukola bino byesonyiwe okitegedde chicken bigula amatako go gongereko size gowooma tetujja kwogerako naye sayidi eno tujja kukuba Kyagulanyi si yagaba kadi esegedde chicken naye gwe mwe tuvuddeko nga tukyali ku nsonga zezimu eza kadi ono yagambye nti munnange ku kadi ya Women MOP Kampala awo nti we mugenda okutegeerera mbwe mugenda okutegeerera ani afuga Nuupu nze mbabuulira bino nga sikyammwe ntya Katonda ku kadi ya Women MOP we Kampala we mugenda okakasa nti NUPC ebadde kulembera abantu badde bakulembera NUP ekyo ekitebe kijja kugwa ku ttaka tuvuddeyo ate munnange abatafunye kadi bo bawanda muliro
boogedde ebisongovu byonna byonna ne biggwayo nonno nga baliko ne balumiriza ne tugamba abantu nga bakyuka. Ekibiina bakikuwambako dda kuba okusinziira bwe tulaba embeera eriwo abantu betusuubira ebandiwadde kaadi babadde abantu balala abatalina mulamwa abatali ku gurawundi abatakoledde kibiina kakati buli we tujja eyo ekavule nga tuze mu press conference otugamba kimu muddeyo ku gurawundi ekintu kye baakoze eyo gurawundi gye baakoze pulezidenti nkubuulira amazima gannyini bakuwambye dda era ekibiina baakitwala dda olaba abo wano buwemba bamuwa obwa ssaabakunzi bamuwa byoya bya nswa ofiisi ye tagikozesa okiwulire talina kyasobola kusalawo saba pulezidenti tukusaba weebereremu nga bw'otugamba nti twebereremu abaana b'abandi abaana bonna bali mu makomera bavundira mu makomera naye olw'ekibiina olw'okubanga bali mabegawo naye essaawa zino okutuuka nga bakutte kaadi ne bagiwa ebikere embaata abantu abatasobola kubawadde embaata abatali ku gurawundi abatasobola kusaba kalulu mu bantu abatalina bantu essaawa zino be bawadde kaadi saba tusaba weetegereze abantu abakuli ku lusegero olubongo ya musota kugenda kuluma ng'olaba nze nkubuulira ekibiina bakikuwambako dda bw'oba ng'olina olaba mu maaso obululu bw'owafuna ku mulundi guli ne ku mulundi guno bw'onaafuna ojja kubulaba naye bali ku mutwe bakukomerera naye nga tolaba abantu bonna bandibadde banoonya akalulu bonna babatadde ettale teri muntu gwe bawadde kalulu bonna ab'erubaga be bamu be balonda sipiika mbaziira be bagenda eggaluka bamuddiza kaadi wano mufumbira yayogadde ku mawulire n'agamba buli eyalonda sipiika wa NRM tebagenda muwa kaadi bali ku lisiti twagala mutubuulire ekibiina mwakitunda kya NRM mwagala tufe mu fii twagala mutubuulire erinnya nze Sebunya Adeni Musa nga mbadde neesimbyewo ennajja nankumbi nga nze kubataddeyo okusaba nga njagala okukwatira NUP kaadi. Nina okwemulugunya kwange ng'omuntu kuba nze nzikiriziganya n'ekibiina protocol ze baateekawo engeri y'okufunamu kaadi. Kisookera ddala nti balina otuveetinga twakkiriza ng'okuveetinga kutwala makisi 4 ne batuveetinga ne batugamba makisi 6 za gurawundi. Makisi 6 eza gurawundi essaawa zino eno we tutudde wano eno w'omu ku bakansala gwe bawadde kaadi naye wano eno babazaalaawo naye ye kennyini ne wano eno atya okugjawo lwansonga amanyi gurawundi tuli b'amaanyi. Njagala mbagambe njagala ntwala omukisa guno bagamba ye kennyini n'ojja n'omugamba gurawundi gwe gy'ogamba gy'olina yeriwa. Abantu abamu babawadde ebifo kuba nti oyo alina omuntu gw'amanyi. Saagala bagabe ebifo ti kusinziira nti ono amanyaani. Njagala bagabe ebifo kusinziira ku maanyi ga muntu wa gy'ava na protocol gye baateekamu mu tuveetinga. Omuntu engeri gye yansalingamu ebibuuzo ne gurawundi bwe baba basinziira era ntwala ebintu bikaaye abamu baserebrate nga bafunye ate nno jjukira nti bambi ebifo bino bibaddemu abantu abawererako ddala bonna tebasobola kufuna kaadi era ndowooza abaafunye bo basanyufu ekyo kibeerawo naye abataafunye era of course tebasobola kusanyuka. Tuze tubirabe buli wamu walabye wali maama alitwa Rebecca Kadaga nga naye abawagizi babakola ki bakaaba naye awo we tuli bano boogedde ebisongovu era bingi njo mbirabyeko ku TV ez'enjawulo naye ndowooza kyonna kye kiri bijja kugonjoolwa nga tuvuddeko. Waliwo omwana mulenzi wuno waniina wanda muliro naye ate wawuliza ensonga ze zinnegumba era oba omuwuliriza bulungi olabira ddala ng'alina point ku bintu byayogerako. Abeegwanyiza ebifo mmwe abakaayana tebabawadde kaadi gwe oli awo oyombera kaadi akugambye nti
oyina plan ke ye abange wasoma kyenkana wa oli agambye in fact nti oli wa senior 4 naawe oyagala kadi ogenda okikira abantu mu parliament tubajja kuleeta motion gy'otamanyi abantu ojja kuba oba representing otya. Ugandans and all foot soldiers and all people who belong to any political party, let me set things straight today. I'm seeing you people going viral talking about card. Why was so and so not given the card? Because he had supporters. He went to the ground to talk to people. We are in a revolution whereby we are not going to include the war. What does this one tell you? We only need 2 things, parliament and the judiciary. It is not a matter of who should go to parliament, who should be given the card. No. But what is someone's cause for revolution, period? If I talk of someone's cause, not making a video about Enchuka, no example, you can read the people. The people who live in the community that you want to rule, they are educated, my brother. Not just going on video and you say that this road is spoiled, this hospital needs drugs. That does not mean that you need to be a leader, my friend. Because the government that we want to remove, they are dealing with the people who went to school. That is one. You are going to the parliament, that motion will be brought to parliament. That needs you to discuss about it, to make your own submission. How will you discuss it? Te wasoma musimanyi paka kusini afo. So huyo wawa oyagala kulembera abantu, What, because you were a comedian somewhere, you don't even rule the same team of comedy that you we are in a struggle whereby National Unity Platform must not be seen as just a platform to take people to parliament. I saw people even complaining. I saw Rama saying that, yeah, even when in a local like came, someone, Simani, was it Suwa was supposed to be given the card and they gave it to Nalokora. How can you compare an advocate like Nalokora to Wahoo? How can you compare Shamimu Marende to Wahoo? What is wrong with you people? If the revolution, we need the judiciary, whereby we shall need our own lawyers to even cut the cost of NUP hiring other lawyers from outside. A lot of youths are going to be arrested. We need the people who will stand with these people in court. Temutegera mubadeshi. Mubadeshi mwe. The people you are going to rule, some of them are even educated more than you. There are some spaces down here. Councillor Therese Mani, Councillor Vichy. Some of you went for position of an MP, whereby you know very well you can't even stand and defend a motion in the parliament. It is not a matter of who's having which supporter that because you have followers on TikTok or because Wasimani you gave so and so money to support you, because when you make which type of comedy you are popular, you need to be given a card. No. Being in the new headquarters day 1 up to day last does not mean that you deserve to get a card. Are you suitable for the space which you want to occupy, period? Kale munupu last election waliwo musajja wamuyita Nyeko Derek. Mwamu wakade yo mashindi yakola ki? Yayogerako yade ki? Some of our people in the parliament, you hear something is going to be brought to in the parliament. There's some law that they want to tamper with. You hear when it is left with the 3 days for everything, constitution to be changed, everything to be amended. That's when they bring it out for the people. When we don't even have a choice or what to say. For me, I think why even they should even remove that nonsense of card. We just put Shagulanyi only to la baby to solo kora. Muriuke mulekera otu woganira. Busibi how can Sibi talker? Who's Sibi talker? Where was Sibi talker before this time of election? Where was Sibi talker in 2021? Where was Sibi talker? He was not having those papers. This time around, we are not going to elect leaders just because they can go in the street to remove Kasasiro. That Mbungasi Bitoka moved in the street with the youths picking rubbish,
Pick the rubbish. If of all things that you saw that you were supposed to do on the ground is picking the rubbish, upon you, you pick the rubbish. Temutulekanira. You are dealing with someone who's having atemwe kamba gambe. Erachobola abantu basigala balajana. Why is it that they are only promoting which people? They are only those people Museveni we ajana kwato buyinza yasindika abantu we bagende wasome. Irane bobo ani mwenyini lumu yabagamba mugende musomeko. Because that is the custom of the world now. The custom of the kale kamba gambe chino. Bobo wine wana kerencha na kwato buyinza. And they tell you there's this position, bring this and this paper. What will you do? Because that is what will show us what you are professional about. Munamara senior 6. Someone who finished only senior 6, you tell me that he went to school. Where? Mbuya so much. He went to senior, he stopped in senior 6. Yeah, so much. The cockroach that you drew in biology in senior 6, does it have anywhere it works now in parliament? What are you professional about? That is the question. I wonder if someone compare some lumpens with the Narokora. Even in your family, your own family, they can't even call you Kutesa. You want to go and Kutesa for the public. This time around, it is not a matter of excitement. To be really serious, when you are not content, go to other party. Go to other party. Mwekamba gambe chino lero. Abantu abali mu NRM abo. Abali mu NRM nga ku front. Those people bali na papers mwe. Bali na papers. Ukuja kuba no these comedians, these ones who are being bought, these donkeys who have price tag on them. Busimanyi president or advisor, yet even reaching president, he first of all write a lot of letters. Who don't, they even don't know what their worth is. They even don't know how valuable they are. Near Bantawari Kufront Wari, they have books. Mashi books, sino. Mulekera otule kanira. Mulekera otule kanira. We have a lot. Stop making noise for Ugandans. Simanyinga gunde yabera monyo munupu yatambula nyo. We are not giving cards to ani atambude nyo. If we were giving cards to those who have abatambude nyo, why is it that we are not calling the Namugongo pilgrims to get the card? Must we go and start making a list of those ones who have moved from Arua to Namugongo? We give them card wa abatambude nyo. Omutwe gwamwe. Remove the porridge from that head. Mwe abobote abo basomanga abobote vakwamini kati ya janga teyasoma nyo. What happened? It is not about maybe the way you see me, I post a video every day that I should go and demand to get a card. To do what? Do I have the papers? What is my agenda? If I go to the parliament, can I submit? Can I hold a conversation? Some of you can't even hold a mere conversation like one-on-one near your fellow foot soldier. Some of you went for position that was very big. Kati mwagala kufilinga disappointed at the end. Mbungana kola chino. Lekeyo waliwo bubaka obadde butambula ku mitimbagano nga bulaga nti akaunti ya mukyala Nubian Lee eri mu manya ga Muthoni Shiku nga yapostinga ebigambo bino: from now and on I'm single. From now and on I'm single. This marks the end of our relationship.
ne butambula nnyo ne bagattako ebigambo ebirala awo nti era nti ensonga lwaki obufumbo bwabwe bufa nti ba mikwano. Naye avuddeyo n'aclarifyinga n'agamba nti akawunti ye bagihakinga era ebyo byonna ebyogerwa ye tebalina buzibu bwonna mu bufumbo bwabwe. Oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde tukomawo nayo tova.